السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبز الله سبحانه وتعالى tumtendereza Allah n'amatendo gonna agataliimu kukakkanya, agataliimu bukendeevu yadde okunyooma. Tumtendereze Allah olw'ebyengero ebyenjawulo byatuwa. Muganda waffe abadde waggulu ayina edduwa olubeerera gy'atera otusabira ti Allah baana abaleseewo abattire ku kigambo kya la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Ekyo nno kikulu kuba mu byafaayo tuyina bangi abamu be twali tuwuliddeko n'awangaala nga musiraamu, Allah n'abaako embeera gy'amugezesa nga kigezo, n'agenda mu busawuzi, n'agenda mu bulogo, Allah n'amuttirayo. Ne wabeerawo abamu be tumanyi oba be twali tuwuliddeko, Allah n'amwagaliza obulungi n'awangaala obulamu bwe bwonna nga bulimu effujjo n'okujooga, naye subhanallah Allah n'amuwa hidaaya nga wasigaddeyo akaseera katono Allah amujjulule, Allah n'amusiima. Tusaba Allah rabbi olubeerera atuwa ekigambo kya la ilaha illallah ku nnimi zaffe, ku mwoyo gwaffe, era agenda otujjulula nga tuli bantu ba la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Abooluganda nkuutira omwoyo gwange n'ejjammwe okubanga ti Allah subhanahu wa ta'ala era nzizaako okusalira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Omulundi gwaffe ogwasembayo twayogera ku swala ya Idi era ne tujoogerako ebigambo bingi, era nsuubira ababadde balina ensobi ze tukola emabega ndowooza etunaatuuka ku eno Idi insha Allah ensobi zijja kuba zikoze eki, zikendedde. Sinaki nti tuyinza obutagwa mu ezo nsobi ze twali tukola emabega olw'okuba twali tetukola ki, tetukimanyi. Olwaleero tugenda kwogera ku swala eyitiridde nnyo mu biseera bino gye tuyita salaatul kusuufi ne salaatul khusuufi. Esswala y'okusiikiriza kw'omusana oba esswala y'okusiikiriza kw'enjuba. We twakulira yadde nga emyaka gyange era si mingi nnyo, kati muzeeyi yasobola okitegeera, kyalwangawo nnyo okufuna embeera ey'okuba nti omusana bakoze eki, bagusiikiriza, oba enjuba bakoze eki, bagisiikiriza. Era nga wekinaabeerawo n'abantu bajula okukuŋŋaanira omusana egugenda okukola eki, okwesiikiriza. Naye kati ennaku zino kirabikalabika nnyo. Ate abazungu bano abaleeta ebyuma abamu bamanyi n'otegeera nti omusana gugenda kwesiikiririza mu kifo gundi era ne bakuŋŋaanayo. Omulundi ogwasembayo ndowooza ne Uganda kyaliwa
kyali Kalamojja. Kyali Kalamojja era abazungu baali bangi abajja nga bagamba Uganda wekugenda okusinga okulabikira ekisiikirize kino wekigenda okusinga okulabikira obulungi, era ne bajja abantu bangi okwerabira ku kusiikiriza kw'omusana. Eddiini yaffe eno olw'okuba nti kyengera ddiini etaliiko mbeera yonna, eddiini entuufu y'ensonga byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabituyigiriza, yabigamba Mukama waffe Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama n'abitusomesa. Salatul kusufi ne salatul khusufi bigambo bifaanaganamu, naye ekimu kya musana ekirala kyaki kya njuba. Oli ayinza okwebuuza ebintu nga bino lwaki Allah abiteekawo ku nsi? Omusajja ayogera ekigambo eky'amagezi n'agamba wa fi kulli shay'in lahu aya allati tadullu ala annahu wahid. Buli kintu kyonna ky'onaalaba mu ebyo Katonda bye yatonda ojja kusanga nga mulimu akabonero akasobola okulaga nti Allah ali atya, ali omu. Omusana waliwo omuntu eyali agutuuseeko. Kyenasembyeyo okutegeera obuwanvu bw'ensi n'omusana. Tolaba nti omuntu obeera ano ne tooki n'ogiteekako bw'oti, teweza na sekendi waziranga ku kisenge yakoze eki, yatuuse dda. Naye okwaka kw'omusana nti gutandise okwaka kitwala eddakiika 8 ekitangaala ekyo okutuuka wa ku nsi. Allahu akbar. Kitwala eddakiika mmeka? Mulowooza obwo obuwanvu bwenkana ki? Ate subhanallah, mu mbeera ya Katonda ey'enjawulo, omusana ogwaka e Kampala guba gwaka e Kampala nga Mbazungu buzibye. Mbazungu guba gwaka ng'eno gukoze eki? Obudde buzibye. Kati weewuuliza nti Allah omusana guno aguta omulundi gumu ne gwaka. Ebyo byonna irimu ya Katonda gye yakola ki? Gye yakweka omuntu by'osobola okufumitiriza n'ogamba nti Allah akola ki? Gy'ali. Ekirala, obubonero ng'obwo Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba wama nursilu bil ayati illa takhwifa. Obubonero ng'obwo Allah butulaga tubeerenga tufunamu okumutya n'okumutegeera nti akola ki? Gy'ali. Temwewuunya omusajja eyagenda ewa nnabbi wa Katonda Ibrahim n'amugamba nze nzita mpa n'obuki n'obulamu. Ibrahim ne yeewuunya n'amugamba ekyo Katonda yekka yakola ki? Yakikola. Allah yagaba obulamu ate yajjawo obuki? Obulamu. Omusajja Namurudi n'amugamba nange nkikola. Sobola okuwa omuntu obulamu, sobola n'okuggyako omuntu obuki? N'agamba omusajja ono abadde musibe nkoze eki? Mutadde. Ono tabadde musibe n'amulagira bakole ki? Bamukwate era bamutte. Ibrahim n'amugamba ekyo si kyembadde ntegeeza. Naye kale bw'oba wayita Katonda gy'omusana gye guva, gy'omusana gye gugudde ogutwale gye gukola ki? Gye guva. Fabuhita alladhi kafara. Ekyo ne kikola ki? Ne kimulemerera. Kati ebintu nga bino Allah bituteerawo tusobole okufuna embeera egamba nti Allah gy'ali kanneebulirire kankole Allah byakole ki? Byayagala. Batugambye wa salatul kusufi, neyitibwa sala ya kusufi sunnatun muakkada, sunna enywevu enkakafu. Ekigambo kino olubeerera tubadde tujja tukyogera. Sunna enkakafu onti bw'ogikola ofuna empeera, bw'otagikola tofuna muki? Naye ekisinga obulungi kwe kukola ki? Kwe kugikola. Ne batugamba wal kusufi, n'ekiyitibwa kusufi huwa ihtijabu
dawi shamsi juz'iyan au kulliya. Ekiyitibwa kusuufi kwe kusiikiriza kw'ekitangaala ky'omusana nga bagigusiikirizaako kitundu oba gwonna ne bakola ki? Ne baguziba. Abaali bakirabyeko ekintu ekyo bwe kijjawo obudde bwe bubeera bwa misana buzibira ddala n'enzikiza nekola ki? Nekwata. Kati eyo gye bayita kusuufi alkamil kwe kusiikiriza okukoze eki? Okujjudde ng'omusana gwonna bakoze eki? Bagusiikiriza oba ne bagusiikirizaako ki? Kitundu. Obudde bwe tumanyi nti ssaawa 6 ku 7 omusana guba gwokya. Kisala lwa kusiikirizibwa kwaki? Kwa musana. Singa omusana guno gukola ki? Gulekere ne guvayo nga tebakyagusiikiriza, tuba tukole ki? Tetukyagisaala nga tukoze eki? Tugivaako. Kati wano we tugenda, Allah yeebale tuyamba amasannalaze ne gadda. Kuba we tugenda kulabamu engeri gye bakola ki? Gye bagisaalamu eno. Batugambye kaifiyatu salatu alkusufi. Eswala eno tugisaala tutya? Eswala eno eyina ebika by'ensaala yaayo bika bimeka? 3. Ekika ekisooka ekisooka n'ekisembayo byangu. Ekisooka ziri eraka mmeka? Eraka 2. Waliyo sunna yonna etali yaraka 2? Wangi? Aha. Sunna kyendala etali yaraka 2. Waliyo duha, kale yadde tusala 2 zisobola okukola ki? Okusuka ku 2 4 6. Sunna kyendala ndooza zeezo sunna ezisigadde zitambula naraka mmeka? Naraka 2. Kati eswala eno ziri eraka mmeka? 2. Ensaala esooka kwe kuba nti omuntu agenda gisaala ng'eswala eya bulijjo, n'akuba takbiira, n'asoma al-Fatiha, n'asoma essuula endala, n'agenda n'avaayo n'akkirira ng'eswala endala bw'ekola ki? Bw'ebeerawo. Ensaala endala nga y'ensaala esinga okubeera ennungi n'obutuufu yeeno. Batugambye akmaluha, ensaala esinga okubeera enzijuvu, tugisaala bwe tuti. Ekisooka, yenna agenda okusaala asaalidde mu jamaa oba asadde kinnoomu, kyalina okusooka okukola an yuhrima biniyati lkusuufi au lkhusuufu. Kwe kubanga agenda okuba takbiratu lihram ng'amaze okuleeta enniya y'esswala gy'agenda okukola ki? Okusaala. Ensonga eno nno nkulu, kuba omuntu asobola okuyingira esswala ng'ayingidde gafula, asanze basaala naye n'akola ki? N'asaala nga talina kigendererwa kya sswala gy'akoze eki? Kati wano we wajjira n'embeera nti singa omuntu akuba takbiratul ihram asanze abantu basaala salatul kusuufi, ye n'akuba takbira n'alowooza oba basaala swala ki, n'ayingira n'asaala, esswala ye tekola ki? Tetuuka, tekkirizibwa. Ayina okuba takbiratul ihrami biniyati lkusuufi au lkhusuufu, n'aleeta enniya nti ŋŋenda nsaala swala yaki? Yakuzikiza kwa muki? Kwa musana. Yakuzikiza kwaki? Kwa njuba. Wamala okuba takbiratul ihrami, batugambye wayaqra'u al-Fatiha, asoma suratul Fatiha. Pozi twagamba suratul Fatiha etandikirawa? Bismillahi arrahmani arrahim. Ogisomye mu kyama oba ogisomye mu ki? Mu lwatu. Bismillah oba olina okukola ki? Okugisoma.
نوسم بسم الله الرحمن الرحيم وما تيسر من القرآن ويطيل القراءة وعملوا كبا تكبيرة الإحرام ناسم الصلاة الدواء ينجر الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ناسم أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ناتانك بسم الله الرحمن الرحيم أولمال الفاتحة السنة جابا ينقود مقولا kwe kusoma essula yonna gy'aba ayagadde naye ng'essula eyo mpanvu. Abasinga wano tusomerawo suratul Baqara. Simanyi oba wano waliwo yali asaddeko esswala eyo, nze mbulamu wange nakagisalako omulundi ogwo naye n'okutuusa nakati nkyaginyumyako. Nagisala twali mu primary eno za P6. Subhanallah, fe twalaba basomesa kuleeta amabaafu obweru mu kompawundi balaba okusiikiriza obuki obulungi, kuba bw'oteekawo ebbaafu mu musana, bw'oteekawo ebbaafu ng'erimu amazzi, enjuba ogiraba bulungi nga bakoze eki? Simanyi na sayansi ali awo. Subhanallah, nga batukwata batugamba yalla mujja muzikiti, iye tetukitegeera kigenda mu maaso. Sheekh yasoma swala nga teggwa. Sheekh yasoma Baqara mu aya yasooka. Baqara ne tugikuba walibe pa negwayo. Aha, ejjuzu 2 n'ekitundu. Wano mu Tarawiya batusomera ejjuzu egi abamu nga twakooyedda. Sheekh yasoma ejjuzu 2 n'ekitundu. Empapula 2 2 n'ekintu. Allahu akbar. Asome essula gyazzizaako ng'amaze okusoma al-Fatiha inakuba ssula ki? Mpanvu. Olumala thumma yarka' wa yutilu fi rruku'i. Oluvannyuma ng'amaze okusoma essula empanvu agenda wa? Ku ruku'u. Ku ruku'u n'asoma azikali z'oku ruku'u. Azikali ki? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ekya sunna kwe kusoma ruku'u ezo 100. Eno swala si ya muzannyo. Meka 100. Simanyi ziyinza kutwala dakika mmeka. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ekyo bw'oba tokisobole oleeta zino subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi emirundi emeka? 2, 3 nga bw'osoma muki? Mu swala. Oluvannyuma n'otandika subhanallah 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 emirundi emeka? 100. Oluvannyuma n'okuba takbira n'ogamba sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu hamdan kathira tayyiban mubarakan fihi. Azikali nga bwekola ki? Olugimala imaamu naddamu n'asoma al-Fatiha, naddamu n'asoma essula nga mpanvu naye nga teyenkana ekoze eki? Esoose. Mutandise okafuna? Bw'eba Baqara gy'asomye mu al-Fatiha yasoose, bw'avaayo ku ruku'u esooka asome ki? Ali Imran. Sheikh Ali Imran yalimu ejjuzu mmeka? Zirabika ziringa 2 oba te? 1 n'ekitundu. 1 n'ekitundu. Ezo jjuzu mmeka? Ziri 5. Tuli wamu? Eyakyali mulaka etya? 1. Sheikh okyaliwo mu swala oba wasabye dda akatebe? Mugiwulire swala bw'amala n'agenda wa? Ku sujudu. Thumma yarfa' lilqiyami athani fayaqra'u al-Fatiha wa ma tayassara min al-Qur'ani ka surati Ali Imran. Bw'amala
thumma yarka wa yutilu rukua bwamala naddawa ku rukuu era nawanvuya era wano naleetawo tasbihi 8 awo tuba tuli mu dakika meka essaawa eweze essaawa n'ekintu tukyali mulaka etya emu oluvannyuma n'avaayo n'asoma ebya bulijjo n'agenda ku sujuudu naye aleeterayo tasbihi 10 eyokubiri n'aleeta meka 8 n'amala n'akomawo ku raka ekola ki eyokubiri mugifunye swala esooka mulimu rukuu meka alfatiha meka nessuula meka 2 n'amala n'akola ki okugenda ku sujuudu zo takola 4 oli ayinza okusooka n'amala 2 ezisooka nagamba ndaba eri nkoze ebifaanagana newo nagamba akanziremu 2 olumala 2 ng'akola ki ng'asituka ng'era asoma alfatiha n'asoma essuula empanvu nga naye ziri wansi w'essuula zino 2 zakoze eki suula kyeddako awo nisa nisa gwagikuba tuli mujuzu meka tetuyingidde omukaaga tuyingidde ejuzo tetunayingira mukaaga tukyali mujuzu 5 kuba nisa erimu ejuzo ey'okutaano erimu ey'okuna n'ey'okutaano n'ey'omukaaga tukyali mujuzu yaffe yakumeka yakuna naye tugenda gifuluma nisa n'ogisoma n'okola ki n'ogikuba wali n'ogenda ku rukuu n'okomawo n'osoma alfatiha n'osoma n'essuula nga naye si mpanvu nga zino essuula 3 ezikoze eki ezisoose tuddako kyawo anaamu haja akajjeyo bulungi alfatiha meka 4 n'essuula meka yeswala tulkhusuufi esinga obulungi abaali bagisaddeko batono sinakindi teri muntu goyinza gigamba nti agenda yita mbino nayimirira mulayini kuba naffe we twagisaalira baba tugamba nti bino bye tugenda okusanga subhanallah tetwandikoze eki awo bannange wemuweera bayimaamu ebitiibwa mukawulira baganda bange awo wemuweera bayimaamu ebiki kuba ku imaamu eba yatteeko gisaaza abaki abasaaza ebyo nti onafuna omuntu akugattireoko kwogitandise okola ki ogigusa okujjako ng'ofunye embeera naye mu mbeera eyo gamba waayi kanvugeko ekitundu sikeyo omuntu naye avugeko ekiki bw'ogitandika okujjako ng'ofunye ekikusonyiisa kati awo nga mumaze okuwa bayimaamu ekitiibwa muwe ne baafizu abakwata ebitabo bya Mungu mu mutwe ebitiibwa subhanallah okusoma ejjuzu 6 kiggweko nga tolina kujjukiza musajja wa toyinza notuuyana entuyo nozeesangula kuba omanye emabega boosaza tolina kola ki waataba ate namwesimbu mu kusaaza asobola nobayiya nasooka nakuba endobo amenye eyo peegi ensumbuwa kankole ki kanyiga sikipu eyo ensaala yeswala nenki esinga obuki obulungi ate gisobola ensaala gyoyinza gisaala gisaaliremu eno oda naye ogambe nti ngenda kusoma essuula zange ngenda kusoma waba walimu wabaseeka tuvuddeyo ngenda kusoma amma
mu sura yange mu al-Fatiha yange esooka enaddako ngenda kusoma wal fajiri kuba wal fajiri eri wansi waki obuwanvu bwayo buli wansi bwaki wa amma eyokusatu ogambe nja kusoma wadduha kuba eri wansi wal fajiri esembayo ogambe nja kusoma Nas ekyo kyokoleki kyosobola kuba eswala tugisaala kinoomu tugisaala ne muki ne mulwatu nemujjama ya habibi Allah khalik linaku bweba yajjama imamu bwatyo bwalina okukoleki ogitusaaza bw'aba naye yo takisobola atusaaza kyakoleki kyasobola naye nga oda kiwanvu nnyo kiwanvuwanvu mugifunye ye swala gyetuyita salatu al-khusufi oba salatu al-kusufi budde ki bwe tugisaala teriiko budde tugisaala obudde bwonna lwaki tugisaala obudde bwonna tugisaala obudde bwonna olw'okuba nti tugisaala lwa nsonga eba ekoze eki eguddewo singa yaliko obudde twandibadde tusuubira nti omusana gugenda kusiikirizibwa budde buti katukole ki katugisaale naye engeri gyekiri nti tetumanyi ddi lwe bagenda kusiikiriza musana nanjuba yensonga lwaki tugisaala olw'okuboneka kw'ensonga y'okusiikiriza kw'omusana oba omwezi ne batugamba Allahumma salli ala rasulillah wenna zibazeebazemu wano twabadde mu jjuzu 6 n'ekintu nasaalirako esinga nasaalako lumu nafunako imaani mu Ramadani nenfunako imaani nga eri extra nengenda nensaalira mu muzikiti gwali gw'abasajja bakulu guli Misiri nga mu salatu layiri basoma ejjuzu 7 salatu layiri basoma ejjuzu 7 eraka 6 nga basoma ejjuzu 7 ne witiri bekyenjawulo kye balina nti ne witiri nga basomeramu ki juzu era bannange tusaba Allah tusaasire omusajja omu yayogera ekigambo ekyamagezi n'agamba buli lwalaba musajja mukulu amuwa ekitiibwa olw'okuba yamusooka okukola emirimu emiki emirungi ate buli lwalaba omwana omuto amuwa ekitiibwa olw'okuba ye yamusooka mu maki mazambi mukafunye yawanga ekitiibwa musajja mukulu olw'okuba yamusooka mu mirimu emiki emirungi naawe omwana omuto ekitiibwa olw'okuba ye yamusooka mu maki mu mazambi tusaba Allah ya rabbi atusiime n'emirimu gyaffe egyo emitono ya rabbi eye salatu al-khusufi batugambye salatu al-khusufi wal-kusufi sunnatu ya sunna eri abasajja n'abakyala wayusannu an tusalla fil jami' ya sunna okugisaalira mu muzikiti ogukola ki ogubuna ne batugamba idha dakhala al-musalla singa omuntu oyingira mu swala nga naye tumanyi bagenda gisaala batya okola otya twalabyeko endaba bbiri endaba eyasooka twagambye ogisaala ng'eswala yaki ya bulijjo ensaala endala yeeno gye tulabye nga osoma Bakara, Ali Imran, Nisa ne An'am ensaala endala yeeno gye tukoze eki gye tulabye singa munnange wange oyingira eswala nga bagenda kusaala ya makati eya Bakara ne Ali Imran ne Nisa ne An'am
nga tomanyi olaba imaamu butamala imaamu tamala olinze takbiira takolaki tagikuba okola otya munnange wange bw'oba tokisobodde oleeta enniya eyawukane naani ne imaamu nokola ki notaviiramu awo nogawo waayi kankole ki binnemye oleeta enniya eyawukana ku ki ku imaamu nosaala eswalayo nokola ki nogimalayo batugambye law istamarra alkusufi walkhusufi lam tutakarrar alsala wala yazidu fi adadi arrukuu singa tusala eswala yaffeeyo sawa zaffe mmeka 2 oba 3 tugenda okufuluma ebweru ng'omusana bakyagukutte tuddamu ne tusaala wangi tusadde eswala yaffe essaawa zaffezi tusaala allah tuyamba omusana gukole ki guveeyo balekerawo ogusiikiriza tugenda okufuluma ebweru nga bakyakoze eki bakyagukutte tetuddamu tetukola ki tetuddamu tulina kusaba busabi ekyo kyetusadde allah akole ki akikirize batugambye law sallaha singa omuntu agisaala liwahdihi ng'ali atya thumma adraka aljamaa aadaha kalmaktubati singa ogisaalidde waka ng'oli otya nojja ku muzikiti nga bakola ki nga bagisaala ekya sunna kwe kubeegattako noddamu nokola ki nosaala nabo sheekhe wange ewaka osaddeyo ya bulijjo nosanga ku muzikiti nga baswala ya bakara ya ali imran okola otya tugambye tudraku arrakaa era tusanga onsanze eswala ena tugambye buli raaka erimu erukuu mmeka 2 singa nsanga ku raaka esooka nensanga rukuu ey'okumeka ey'okubiri bwe mmalayo eswala rukuu ena ngikima oba sigikima ekifaananyi mukifunye erina rukuu mmeka 4 naye mbasanze ku raaka esooka nga rukuu bakoze eki emu bagimaze basanze ku yakumeka ku yakubiri bw'obasanga ku yokubiri genda nabo eswala weggwa tosituka kukima rukuu yakumeka yakuna ddi lwoyinza okukima singa obasanga ng'eraaka esooka yonna bakoze eki bagimaze wabasanga nga bagimaze bw'osituka oleeta rukuu mmeka oleeta rukuu 2 allahumma salli ala rasulillah batugambye wano yusannu kya sunna addua okusaba allah olwekyo kikoze eki ekituuseewo wattadarruu ila allahi taala inda alzalazil walsawaciqi walriixi alcaasifa wa dawaami almatar kya sunna omuntu okusaba allah n'okwetowaza ku lw'ebyo ebiba bikoze eki biguddewo ng'ebizibu kuba ekyo bwe kijja nakyo kizibu kuba tekimala gakole ki tekimala gajja kubanga olunaku lw'enkomerero mu bimu ko allah byagenda otulaga kwe kubanga agenda kusiikiriza omusana guyitirire gubeere nga gwokya nnyo enjuba allah agisiikirize naye ebeere nga ku lunaku lwenkobe tusaba allah tusaasire kuba ebitonde byonna tebigenda kubeera bya mirembe erifu abantu
kuba byo byategeera Allah ne bikola Allah byakola ki byayagala fe Allah ne tumutegeera ne munnange tutereeza ne tukola ki ne tuonoona tusaba Allah akole ki atusonyiwe obwo bwe butonde bwaffe abaki abantu waliwo kyenneerabidde wano okubategeeza ku salatu lkusuufi allahumma salli ala rasulillah singa omusana gusiikirizibwa ku ssaawa nga 9 9:00 dhuhuri ekyakola ki ekyaliko ate asuli yakola ki egenda kuyingira akaseera ako tusooka ki kizze ku muntu atannasaala ki dhuhuri dhuhuri ekola ki eggwako asuli ekola ki eyingira oyagala kusaala salatu lkusuufi osooka nosaala eswala yaki yetteeka nomala nokola ki nosala salatu alkusuufi lwaki kubanga kino kya sunna waba nakikusaalira togenda kufuna muki musango naye ate swala ye yetteeka bw'otagyesaalire ogenda kufuna omuki ogenda kufuna omusango bwe tumala salatu lkusuufi sheekhe nga amaze ogitusaaza imaamu amaze otusaaza yusannu kya sunna an yakhutuba alimaamu khutbataini kya sunna imaamu nga amaze otusaaza asomeyo khutuba mmeka khutuba 2 khutuba ezo ka khutbatai ljumaa nga khutuba zaki yejjuma mulimu okutendereza Allah okubiriza abantu okutya Allah okusaalira nabbi okusoma edduwa n'okusoma aya muki mu Qur'an wayahuthu imaamu n'atakoma ku ekyo n'atukubiriza okwenenyeza eri Allah wa fi'lu lkhayrati wa yuhadhiruhum min adh-dhunubi wal ma'asi atukubiriza okusaba Allah akole ki atusonyiwe n'okutukubiriza okuba nti tukola emirimu emirungi n'okwewala ebyo Allah byakola ki byatugaana kati ekibuuzo ne kijja betwatandise nabo twagambye salatu alkusuufi ya muki ya musana salatu alkhusuufi yaki ya mwezi salatu alkusuufi ey'omusana bwe tuba tugisaala tusoma mukaama kubanga yo yaki ya misana eswala z'emisana tusoma muki mukyama wano bakitugambye yusannu an yajhara al-imaamu fi salati al-khusuufi kya sunna imaamu okuba nti mu salatu al-khusuufi ey'okusiikiriza kw'omuki mukyama batugambye wano hadithi ya mama Aisha radiyallahu anha atugamba salla bina nabiy sallallahu alayhi wasallam fi lkusuufi nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yatusaaza eswala ya kusuufi ey'omuki ey'omusana la nasma'u lahu sawtan nga tetuwulira ki ddoboozi lye muguma kya sunna ate muyaki yenjuba nasoma muki mu lwatu kuba yo yaki
ya kiro ate swala z'ekiro zaki za lwatu. Mukifunye bannange? Kati omuntu okubanga agenda okusoma Bakara gikube wali nga gwoli bwoti, subhanallah, bwe guba mukeeka gwaffe guno gwe tusalirako ogenda okuvaako ng'omanye obubokisi obuguliko woosalidde kuba obumala n'obumalayo kamu bubiri busatu buna buto paka bwokola ki bwobumalayo. Nolowooza omuntu ayinza kukola ki? Obadde olina kyobuuza? Omuntu kyayinza okukola okugjawo embeera eyo gwe kennyini okusoma oba okuleeta adhikaari, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Era otuuka n'okola ki? N'okoowa sheekhe kamala okwasina. Allahumma salli ala rasulillah. Tugambye essala tugisala muki? Mukama ey'emisana, ate eri tugisala muki? Mu lwatu. Essala yaffe eddako salatu al istisqa. Essala yaki? Yenkuba. Eyo yondooza yo tugisadde nnyo. Sibanga waliwo gwenzisa omutima ogusala salatul kusufi. Bw'olaba ng'eri togisobole osala eyo gy'okola ki? Gy'osobola. Eri ebeera ya tteeka ku imaamu olw'okuba alina bagenda okukola ki? Okusaaza. Naye singa amanya nti tajja gisobola ne bagenda ogisaaza tebajja gisobola, basala eyo gye bakola ki? Gye basobola. Eddiini yaffe teriimu kukola ki? Kukaluubiriza. Naye ayagala okukola empeera, naye akyogereko akinyumize n'abazzukulu ti bannange twasala esswala simanyi oba ndigiddira. Kuba nange lwe nagisaala yali swala. Tusaba Allah tusasire ya Rabbi. Tugenda kuswala naam. Anti lwaki tosobola beegattako? Agambye basanze basala ku suufi, nze ngenda kusala ki? Dhuhuri. Lwaki tosobola beegattako n'ensaala ekola ki? Ekyuka. Obadde tomanyi. Allahumma salli ala rasulillah. Oyinza kumanyiza wano kwe kuba nti bagenza ku rukuu ne bakola ki? Ne baddayo. Naye ebiseera ebisinga buvunaanyizibwa bwa imaamu. Ebiseera ebisinga bw'eba enaasaalibwa ekola ki? Erangibwa. Naazaani gye bayita ebeeramu assalaatu aljamia, ne kubeerako n'ekigambo nti bannange abajja okusaala tugenda kusaala ki? Salaatul kusuuf. Wabula singa ogigwamu wootegeeredde wooleetera enniya ekola ki? Ebaawukanako. Salaatul istisqa, esswala y'enkuba. Batugambye salaatul istisqa, esswala y'enkuba, sunnatu muakkada, naye sunna ki? Enkakafu. Al istisqa kitegeeza ki? Talabu assuqya, kwe kusaba Allah akole ki? Atutonnyeseza enkuba. Ne batugamba al istisqa mu mateeka g'Obusiraamu, talabu suqya, suqya al-ibadi min Allahi ta'ala inda hajatihim ilayha, kwe kusaba Allah abatonnyeseze enkuba mu kaseera etukola ki? Wetujagalira. Kati kitegeeza mu Busiraamu enkuba tugisaba ani? Tugisaba Allah. Wano Lubaale kyatonyesa enkuba? Musoke? Dungu?
namwe nange yakale yadde siri muganda nnyo naye waliwo obutono bwe mmanyi sijja gamba abaganda ab'ennono ab'obuwangwa b'enkuba bagisabaani musoke ddungu kale yenna gwe bagisaba fe enkuba tugisabaani tugisaba Allah era oli bwajja mu salatu al istisqa enniya ye erina kuba nti enkuba agisabaani awatali kuteekamu kitonde kyonna tegerekesa Allah atugamba atya wa idh istasqa Musa liqaumihi akaseera nabbi Musa we yasaba Allah awa abantu beki amazzi oba enkuba ne batugamba sunna kya sunna eri omuntu atali ku lugendo ali ku lugendo omukyala omusajja bagisadde mu jamaa oba bagisadde mu ki sekinoomu ne batugamba obudde bwe swala ya istisqa salatul istisqa tugisaala luvannyuma lwa kwetaaga ki nkuba singa shekhe imaamu atugamba bannange kuba ebiseera ebisinga batera okulangirira supreme council nerangirira kibuli n'alangirira enakasero ne balangirira sinaki nti n'amadiini amalala gamanyi okukola ki okulangirira nti bannange tulinayo olusaba lwaki lw'enkuba kati singa olusaba olwo lulangiribwa imaamu n'atugamba no bannange ku ssaawa 7 tugenda kusaala esswala yaki y'enkuba enkuba netonnya tugisaala tetugisaala tetugisaala lwaki yefaananiza nekiri tusaala swala lwakusaba ki lwakigendererwa kyaki enkuba emaze okukola ki okutonnya tumaze okifuna ddi lwe tugisaala singa tukakasa nti ekyeya si kyekyeya kibunye Uganda yonna ab'e Masaka ne bafuna kakuba ne bafuna enkuba e Kampala ne tufuna ne tuwulira bannaffe ab'Embale bo nga tebakoze eki tebagifunye tusaala ku lwabwe wabula si ku lwaffe kubaffe enkuba twakoze eki twagifunye mu busiraamu tuyina esswala ze tuyita esswala z'ensonga nti tugisaala luvannyuma lwa nsonga gundi tisinga y'ensonga eggwa ekinyusi ky'esswala kiba kikoze eki nakyo kiwedde batugambye idha salla almuslimuuna singa abasiraamu basaala salatu l istisqa esswala yaki yenkuba Allah atuwa enkuba walam yutahaqqaq almatlub enkuba netatonya tuddemu tetuddamu mukifunye shekhe yatuyise bannange tusaale esswala yaki yenkuba netatonya tugisadde ku ssaawa 7 ne tugendera ddala ssaawa 10 tennabakola ki esswala tugiddamu paka enkuba Allah lwagituwa paka enkuba Allah lwakola ki mu nsonga ze tugenda okulaba lwaki esswala eno tugisaala ebigireetera kwe kuba nti gabeera mazambi gaffe ge tuba tukoze amaki amayitirivu kati buli tusaba Allah n'atagituwa kitegeeza tulina kye tutannatereeza mu kusaba Allah akole ki atusonyiwe kuba Allah bw'atusonyiwa enkuba ekole ki ebifaananyi tubiina bingi esswala neesaalibwa nga tennaba nakugwa enkuba nekole ki netonnya ate singa tuba tuli mu sswala enkuba netonnya netugiwulira tutolerawo salaamu esswala tukola ki tugimaliriza ebifaananyi biri bisatu singa tuba tujja ogisaala netonnya esswala ekola ki esazibwamu tesaalibwa singa tugisaala enkuba netatonya
tuddamu ne tugisaala paka enkuba wekoleki wetonnya. Singa tuba tuli mu swala enkuba netonnya eswala tugimalayo ne tugikola ki ne tugikutuliramu awo. Batugambye salatul istisqa naye yina ensaala yaayo. Ensaala ziri mmeka? 3. Waliwo ensaala nga imaamu agenda tuyita mu muzikiti atubuulirire bannange mulekerawo okwonoona, bannange musabe Allah abasonyiwe, musabe Allah atusonyiwe, musabe Allah atuwe enkuba. Khalas nekiggwa ne tutasaala. Ne wabeerawo ensaala imaamu n'atugamba ebigambo ebyo ne tusaala n'okusaala n'atatuwa khutuba. Ne wabeerawo ensaala imaamu atubuuliridde yatusaala n'okusaala ne khutuba n'akola ki n'agituwa. Allahumma salli ala rasulillah. Yo tugisaala tutya? Yeefaananiriza eri gye tuvaako kaliba. Tugisaala bwe tuti. Imaamu olumala okukuba takbiratul ihram Allahu akbar, ekisooka ky'abalina okukola ki? An yuhrima biniyati salatul istisqa. Alina okuleeta enniya ya swala yaki yenkuba. Nakuba takbira nasoma edduwa eyingira ki eswala, nasoma ne isti'adha. Addako ki? Akuba takbira 7 ng'ezayidi. Abamu bayinza okuba tebagisaalangako mwene ensaala. Akuba takbira 7 ng'ezaki ng'ezayidi n'atandika okusoma al-Fatiha n'ebikola ki n'ebigenderako. Olumala asoma suratu Qaf mulaka esooka, eyokubiri naye akuba takbira mmeka? 5, nga tekuli takbira emujja wansi. Namala nasoma al-Fatiha nasoma ne suratu al-A'la. Ensala mugirabye? Takbira tukubiramu takbira zaki zayidi. Allahu akbar, Allahu akbar emirundi emeka? Mulaka ekola ki? Nasoma al-Fatiha nagatta ku suratu Qaf. Mu yokubiri takbira zibeera mmeka? 5, ngene emujja wansi tekola ki? Nasoma al-Fatiha nakola ki? Nagattako suratu al-A'la. Sabbih isma rabbika al-a'la. Khutuba ebeera etya? Khutuba ya Idi mujjukira twagamba tutya? Imaamu oluyimirira ekituuti agamba Allahu akbar emirundi emeka? Emirundi 9. Naye mweno imaamu kasita atandika okusoma khutuba aleeta istighfar. Nastaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa natubu ilayh. Oba naleeta eno istighfaru la ilaha illa Allah al-azim al-halim, la ilaha illa Allah rabbul arshi al-azim, la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshi al-karim. Edduwa ebiseera ebisinga tugisoma luvannyuma lwa kujja kwa buki? Kwa buzibu. Buzibu kyobuzze titwetaaga ki? Twetaaga nkuba. Eswala mugifunye? Ndozi swala gye tubadde tutera okusaala abaali basadde ku swala y'enkuba. Takbira bulijjo Allahu akbar, tusaala swala ya buki? Ya bulijjo. Kati nene omanyi obulungi bw'okutuula mu ntuula nga zino obaako ekipya kyokole ki? Kyofuna ne kikuyambako nti bw'oba osanze abakikola tekibeera kiki? Kipya mu matuugo. Wali okisomyeko, wali okiwuliddeko, wali okoze eki? Wali okirabyeko. Nange subhanallah namaze kisoma mbitabo ebisukkira ddala 5. Nange gye mbadde mmanyi eno ya bulijjo.
aha naye subhanallah nebisomye mu bitabo ebisukka 5 nga bwe batwe bakole ki bwe bagamba bwekole ki bwesalibwa takbira ziberanga zaki nga zaidi muloza lwaki swala nga zino Allah zeetagamu adhikari teri bintu biyamba muntu mu bulamu bwe nga azikari lino ddagala yenna atera okusumbuyibwa majinni oyina abakufitina oyina abantu bomanyi nti bankuba ebiiso akadagala kangu wekwate kwa zikali z'okumakya n'akawungeezi mu wiiki egi wallahi ojja kulaba enjawulo omulamu tigundi andoga gundi andaba bubi gundi anfitina gundi tanjagaliza gundi anjagala kummalawo ebyo byonna nga sina kinti naye kenyini bayina bye baali bakozeeko nebikkosa soma azikali zakumakya nezakawungeezi mu wiiki egi wallahi ojja kulaba enjawulo omulamu bwe kiba kifuba ky'abaana abakuteekako ekifuba kijja kukendeera sina kinti bino byobadde ogamba nkeera kumakya ng'omutwe gunnuma ngenda okwebaka ng'omutwe gunnuma ojja kulaba nga waliwo ebikoze eki ebikyuse kati azikaali mu bulamu bw'obuntu zikola kinene okuba nti zimuyamba okuba nga akola ki akuumibwa kuba abeera mu lukomera lwani lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alaikum salam wa rahmatullah. azikaali z'okumakya nyingi naye mu azikaali enkulu ez'okumakya omuntu z'atalina kuleka ayatul kursiyu eyo nkulu aya 2 ezisembayo ku suratul baqara amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun essura zino 3 qul huwa allahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbi annas azikali endala enkulu a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq bismillahi alladhi la yadurru la hawla wala quwwata illa billah ekyo kyekitono omuntu kyayinza okusoma mu azikali z'okumakya ayatul kursiyu amana ar-rasulu falaqi nasi ikhlasu bismillahi alladhi la yadurru a'udhu bi kalimati llahi tammati la hawla wala quwwata illa billah endala hasbi Allah wa ni'mal wakil eza zikali Allah nakusasira nozekwatako ku makya nekawungezi nazikali endala ojja kulaba enjawulo muki mu bulamu mukirize tumalirize bino bwe tumala okusala essala yaffe salatul istisqa imaamu amaze tusaaza ayimiridde ku kituuti atandise okusoma ki okusoma khutuba ng'amaliriza kya sunna imaamu okukyusa engoye ze naziteeka ku bikukujju awo firimu weeri azikyusa naziteeka ku biki ku bikukujju lwakuba nanti nzija abali emabegakawe Saudi Arabia bo kyabatuuseeko imaamu ye yabadde ku kituuti ejjuba ye gye yabadde ayambadde gye yafudde n'agiteeka ku biki lwakuba kati ffe wano Uganda tetulina ngoye ze tusuulirira bw'eba nkofiira gijjeeko giteeka ku biki ku bikukujju bw'oba olina olugoye lwonna olukuli ku mubiri olwo lwennyini lw'olina lw'oba okyusa ku ki si kugidde walina okola ki neweeyambula zijjako enkofiira yange naye ngiteeka ku biki ku bikukujju oba bw'oba tosobole nojjira ddala lumu ng'ongoye zitadde ku ki ku bikukujju mwofunye bannange ebintu bibiri Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara mu bituyamba Allah okututonyeseza enkuba kwe kusaba Allah akole ki atusonyiwe ekirala kwe kuleeta saddaaka okugaba
okola omusalaha gwobadde oyinako embeera nokola ki embeera gyomuyina nokola ki nogitereeza. Ekirala ekiyamba Allah subhanahu wa ta'ala otuyamba otuwa enkuba kasita embeera eyo tugifuna nga tumaze akabanga nga tukaaba ekyeya, kiba kya sunna imaamu okugamba abantu nti bannange tusiibeyo ennaku 3 bwe zinaggwako tusale eswala yaffe yaki ey'enkuba. Kuba ekyeya tekigwa lunaku lumu, kisobola okubeerawo omwezi, kisobola okubeera kati akakabanga omulaba nga kawangadde, imaamu gagamba mu luvannyuma lw'ennaku 3 tugenda kusala eswala yaki y'enkuba, naye bannange tukole ki tusiibeko. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.